Back in the day, there were like proper Sengas. Nabakutuza nebakusika. Thank you. Have you done it? Of course, I did it in school. Have you done it? I did it in school, and it really helped me out during childbirth. Oh, really? Yes, because I pushed all my children because of those things. They really help. There's a way they help to widen the vagina, and the baby just comes out easily. My love, Zahara. Otutwala speed. If not, you're gonna tear. Zahara, continue. I'm ready to learn. Please. Omwana Zahara Toto yaleese ensonga. Waliwo abakyala bameka ndabawo abakyala Zahara Toto balinga abakyala bana abatudde. Naye mwana wattu kwabo bonna abakyala ensonga ya Zahara Toto gye yaleese eyo. Kana akatambi ngenda kakoza nnyo okuba gye katandikira paka gye kagwera kubanga nange simanyi lwaki nkoze story naye SMX toli kuki waneyo naye ensonga munnange yani yayimbaawo waliwo yayimba bayimbanga comedy babikolamu nga comedy ne bagamba munera gye bujja eyo omwana mujja mutwalanga mu Uganda Museum wali eri ekamocha ng'omwana omusongerako mbu eyo yalinga nika yalinga mpale abakyala bajambalanga munda ngina wakuzini n'agamba kyogamba bajambala omutsongere eri yalinga peti naye bajambalanga munda omwana agambe peti kyeki bakyambalanga munda nga bakyambala batya kati saawa zineeno omwana ensonga ya Zahara Toto sigenda gyogera yajajeyogera ensonga ya Zahara Toto ali ne bakyala banne emyaka abasingako almost bali mu gyegimu oba kale ensonga ezo bayinza okubeera nga babalira bazitegeera naye bonna bamutunulire ne bagamba Zahara Toto kikyoyogerako Zahara Toto kyogamba naye wakikola Zahara Toto kwegamba bamutunuliranga ekyobulambuzi ng'ekintu kye batamanyi tebatawulirangako oba ng'ekivve wagitugenda kibannange ne mukwogera biki akatambikankako okuba gye katandikira paka gye kagwera osobola okubeera nga okewulirako naye nga sinabeera nga nkakuteerako kankusaba mbye subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino bye bino. Back in the day, there were like proper Sengas. Nabakutuza nebakusika. Thank you. Have you done it? Of course, I did it in school. Have you done it? I did it in school, and it really helped me out during childbirth. Oh, really? Yes, because I pushed all my children because of those things. They really help. There's a way they help to widen the vagina, and the baby just comes out easily. My love, Zahara. Otutwala speed. If not, you're gonna tear. Zahara, continue. I'm ready to learn. Please.